mwe abaleta nalinya saidi kati abaleta ebbeeyi yandibange epaluse mu kibuga muno katono halo waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kale najje bali mbadde manyi ozaalibwa butambala salaamu eteredde ng'eyewaffe kaakati oli bulungi kali basi tutambula kati mbuto ate tukume n'emirembe baleme kubanga bayinza okukuteeyo omugwa okutaano ekyo ekisinga obulungi okay nawe webaleku abakyala muzuukuke tetunafunayo mukyala bakyafumba kyayi abalina obuvunanyizibwa bali mu kufumba kyayi abalala bayinza okuba bekyebakiriza naye kiba kikikize halo avuddeko tufuneyo mu halo kale ndowooza katuveeyo lunaku lwakubiri katuve masimu tugende ate ku birala halo bulungi wasuze otya ani ono ngoyogera nga ali ku masanyalaze temuli bubi amagye ago si mabi anti kati bakwewaza nti waliwo bannaabo abalala abaagala okulifujjo kati gabeerawo naye tegajja kuba mabi nkakati mukyaza ayogerera amagye wano abitubuulira ebyo abitunyonnyole bulungi gwe beera kajja kubajja naye awulidde kati yangu mangu ayambale kombati yajje abyogere bulungi abantu kati bayingira ssaawa emu mu nju bibeerawo mu kulonda obunkenke tebubulamuko bibeeramu naye abantu baleme gatya bayinza okutya ate notagenda kulonda agenda olonde kasagga okuuma emirembe tegenda kigajja kukola ekyo puroguramu ya kyanca nolwekyo twaka tugendeko mu mbeera y'obudde naye osobola okubeera ng'ogitegeera neera akaseera kano kaba kalipota ya mbeera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku byambeera z'obudde omwanjuzi nze Kitusa Mohamed. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipota zetufunye. Ggulu yawezeza milimita 13.4 so nga ate erira bwabadde obutundutundu 7 so nga ate era ne Masindi obutundutundu 2. Era tugezezaako ne tukenenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugeze kitulaze nga wakyaliwo empeweevu ezifubutuka okuva ku Seguyanja Buyindi kwolekera ensi yattu. Era bwe tulaba te ku mbeera budde mu biseera by'okumakya tusuubirawo olwandagirize mu bitundu ebisangibwawo mu Kalamojja ssaako n'ebimu ebuvanjuba nga okibuddaawo mu nsozi z'omukabale so nga ate ebitundu ebisigadde wotusuubira omusana okwakanga gukubakubamu mu biseera ebyolweggulo tusobola okwena okweyongera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo awamu nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu. Bwe tugeza akati ne tulaba ku Bugumu tusobola Bugumu okuba ku diguli za 30 eri mu Kalamojja ssaako ne Acholi awamu ne Lango so nga ate eri mu Teso 29 ebuvanjuba 28 ekibuga kyaffe kikulu Kampala ssaako Masaka 27 so nga ate era Mubende Masindi 28 awamu ne Kasese wabula eri musozi z'omukabale 23. Bwe tulaba kate ku mbeera y'obudde mu kibuga London
tusuubira omuzira okugwa era embera obuddeeyo ya bunyogovu ddala so nga ate Nairobi omusana okwaka nga gukubakubamu ebbugumu 27 wabula eri mu Dubai omusana era okwaka ebbugumu kuba ku 25 weebala okubeerako naffe beera bulungi weeraba. Yes, nga tutandikidde wano ate kooti ekkiriza bannakibiina kya Unity National Unity Platform abakwatibwa Kalangera nga kikulirwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze okunoonya akalulu okweyimirira kyokka Kanyama Edi Sebuufu amanyiddwa nga Edi Mutwe ne banne basatu baddiziddwayo ku alimanda. Katugendeyo. Bannakibiina ky'NUP bakedde ku kkooti emaze okuwulira emisango egivunaanibwa abantu baabwe abakwatibwa e Kalangala. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina kye bwe yali agenza okunoonya akalulu ng'asatu omwezi oguwedde. Ebyokuyinda binyweziddwa ku kkooti nga buli ayingira abadde asukakwazibwa n'okunaaba mu ngalo okuwala okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. Bagana kugwa okulira omusango kubadde Masigo omulamuzi Kyawusi yeteyisa kulira abalamuzi b'eddaala erisooka asomedde abawabira emisango omuli okuma omuliro mu bantu ekintu ekimenya amateeka okukungaanya abantu nga tebagoberera ebiragiro bya minisitule by'obulamu n'ekigendero ekyokusaasanya obulwadde bwa COVID-19 saako n'okukungaanya abantu ekiyinza okuvaako okubba ebintu by'abantu. You, the 24 of you and others still at large, you incited people to gather and make a procession which was likely to bring death. Wabula bonna bawabira emisango bajeeganye nga bagamba nti bonna bebasaako matugambuzi kubala isango bannamateeka nga bakulembeddwa mu Gerald Musi bategeezezza ng'abantu bonna abakwatibwa balina abantu bebalabirira ate nga n'abamu batugulinyizibwa nga beetaaga okuyimbula okusobola okufuna obujjanjabi. This offense is bailable at the discretion of this court, and this court has all the powers to exercise that discretion in granting that bail. Furthermore, Your Worship, all these people are great honor. Kino mwawe wa gavumenti yakiganye bategeezezza ng'abantu abaagala okuyimirira abakwate babeera Masaka ate ng'abakwate babeera Kampala ate nga nabo bakyali bato. Obula kino bannamateeka abakwate bakiwakanyiza nga bagamba nti ekyokuba abayimiridde bato si nsonga kubanga n'abamu nganda zaabwe. They are objecting to the accused person's bail application. One ground being that the accused person has no fixed place of abode. Wabula Edward Sebuufu amanyiddwa nga Edi Mutwe ne bani abalala basatu bazimu ne bavunaanibwa emisango 6 omuli okulonda emmotoka ya poliisi okulumya abasirikale nga bakola emirimu gyabwe. Oluvaalo lw'omulamuzi okuliza enjuyi zombi abawabira bakkiriziddwa okuyimirirwa kakalu ka kooti nga buli masabidde emitwalo 10 ez'obululu ate ababeeyimiridde obukadde butani zitali za buliwo. I find the surety substantial and grant the accused person cash bail of shillings 200,000 and surety is bonded in the sum of shillings 2 million, not cash. Abataddeko obukwakulizo obutaddamu kuketta mu bikolwa byonna ebimenya amateeka nga bakudda mu kkooti nga 12 omwezi guno omusango gunaddamu okuwulirwa. Are strongly warned not to indulge in commission of such offences as charged. Kyokola okuba obudde bubadde buyise Edi Mutwe ne banne tebateereddwa ne baddizibwayo mu kkomera. Mbu baakuba abawofiisa ba poliisi abali ku mirimu gyabwe ku kyalo ky'Ekifuuta mu disitulikiti y'Ekyotera. David Tamale yakusakidde Gulien ku Lwabukadde TV. Bwe bityo nno bwe byagenze esaidi eyo ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe akwatidde ekibiina kya NRM Bendera President Yoweri Kaguta Museveni azeeyo mu bitundu eby'ekigezi okunoonya akalulu era leero abadde mu disitulikiti ey'Ekisolo ng'akuyega abaayo.
eno bamulaajanidde asonyiwe omwana we General Kale Kayihura asobole okuddamu emirimu gye. Disitulikiti eno ey'ekisolo Pulezidenti Yoweri Museveni yatuukayo bwe yali anoonya akalulu mu bugwanjuba olw'emirimu emitongole gye yalina ku lunaku lwe ekyaviirako abino okunyiiga ng'abaka nga bakulemiddwa mu bbaka w'efumbira kawunti James Nsababutuulo bw'annyonnyola. Anytime they hear the president is neighboring districts, they do feel they have been left out. Our people wanted to see the president here in Kisoro, not in Kabale, not in Kampala, not anywhere else. Kati Pulezidenti Museveni yazze mu disitulikiti y'ekisolo ng'otuuse ku kisaawe kya Sisa Grounds abakulembeze ba Fukamidi ne bamwegayirira okusonyiwa omwana waabwe General Kale Kayihura era amuddiremu nga bw'azaakola ku bantu abalala. Our president has forgiven almost every sinner, even the worst sinners bisha abantu. Nyakubahwa turagusaba niba Kayihura aragushobereje umubabarire. Engeri disitulikiti y'ekisolo gy'eri ku nsalo ya Uganda ne Rwanda omubaka omukyalo wa Kisolo Kabagenyi Luzi alopedde Pulezidenti wa Uganda abakonkomalidde mu ggwanga ly'e Rwanda nga tebalina ngeri gye bakomawo olw'ensala ey'ekyanika okuba ng'ekyali nsigale. Zeyi aveyo ayogereko ne President Paul Kagame abantu baffe abakoserwa bali mu Rwanda bebagalirayo baveyo oba n'ebintu byabwe babinunule oba n'obusuubuzi ku nsalo zombi biddemu. Obuyeeko wa ssente wa LM Bugwanjuba Dr. Chris Baliomusa ajulidde Pulezidenti Museveni abamu ku bakunze mu kibiina ky'enupya basize okwesugga NRM era Museveni n'abaaniriza. Aba batali kuhagira movement muri Kisoro baba bali abantu makumyashatu bonka muyenera izooba barugo mu kibiina kya nupu bagaruka mu movement Pulezidenti Museveni alambuludde lwaki asize okukoma mu kigezi okunoonya akalulu n'ategeeza ntuli yayita abakulembeze baabwe Kabale obala yakijjukira luvannyuma nti ab'ekisolo basinga kumanya Lufumbira Sasitu Nyankole na Lukiga olw'ensonga eyo abadde alina okudda. Olufumbira ndutaanaho n'Olunyankole n'Olukiga ati kumpereze kwetooloola naye ntikangalikeyo kuriya ababere baine ekyetengo ngambe nabo. Museveni yemye okwogereza kkooti y'amagye okujja emisango eyali omuddumizi wa poliisi General Kale Kayihura okulaba ng'addamu okuweereza kuba olw'ebyakoledde eggwanga asaana kusonyiyibwa. Naza kugenda ngambe na aba military prosecution nuko ngiye kugenda ndeba urukiiko rw'abasirikare b'abashinjacyaha kiriyo icyetengo cyanyu na nyine kutamu mwana mwenje kureba nanjye ngiye gushiramo umutsimbo kugira ngo icyifuzo cyanyu. Museveni leyemye okubatirawo pulojekiti z'okulunda ente n'enkoko basobole okuwona endya naddala mu bana n'asuubiza n'okubazimbira yunivasite abayizi bakoma okutindiga olugendo nga banoonya amatendekero aga waggulu. mbwene nyanangu utora ry'ombururu nituva muri ubu bururu buri bwana nanyanangu bunywa amate cyako ubwana bunywa amata mwakaramama buri amahuri burya amagi mana nzima mbwene tukore program kureba ngo buruka enente 2-3 Robina Nantali yakusakidde guli eno ku Abukede TV. Bwatyo bwe yagenze saidi y'ekisolo ate omugagga w'Iganga Isaac Basangwa asobedde oluvannyuma lwa mukyala we era minisita w'abakyabazinga mujjukira na Sabu Nantali gwakitaddeko okumubba ebintu bye mu nnyumba gye bakayanira. Okuzuula kino Basangwa atabeera mu nnyumba eno abadde agenzeeyo ne poliisi okubaako ebintu byajjamu. Balikutwala ku poliisi abataka mwana mwidinga enumba eno tugizimbye ni Basangwa. Omwaka ogwedde ogadaleko omufutu akulaga enkana z'ennyumba okuta omugagga omu kibuga Iganga Isaac Basangwa eyafuna obutaka ene mukyabeera minisita w'Abakyabazinga na Sabu Nantale okuva bafunamu obutakanya ku nyumba eno esangibwa ku Bunyalo ne batuuka n'okutabuka Basangwa badde tagibeeramu ng'asula mu nnyumba z'endala. ono mwibi yanoba yaje abayira abasada abandi mu minisita w'Akyabazinga yavaayo over 6 years ayo omukyala wuuyo gwali kwenda okuyingiza mu numba. A man who brings another woman in her matrimonial home is not fit to be called a husband. Nabeeta kuba nabatakani mwidde gye twandule nawo wakoba kubaga bwa Kisiraamu yajja yayiba kibapula kya musukuli kyokka Basanga ziri ku nnyumba ne poliisi wakati mu bukuumi bw'amanyi galina byayagalamu.
wetuukiddwa nga basanga ne poliisi n'abamu ku booluganda lwe bamaze okuyingira bulangizi gye zimbasi kuzimenya nga kigamba nti Nantale akyasula ku boys quarters ennyumba eno yakyusa kufulu n'enzige. basanga kimubuseeko basanze nga ebintu ebisinga byagibwamu okuli emifalisi kwe yali asula n'abaana be ng'ebitanda byonna ebisatu bibadde bikalo. ebintu ebirala okuli engoye bibadde byatinkula ne bisuulibwa ng'ono obwedda aza wakati mu kumulugunya eri poliisi n'abooluganda ekisinza okumuluma kwe okukebera mu nsawo n'asanga ng'obupale bw'omunda obumu nawe bwagibwamu kyokka nga litabumuwoleza. yali yaidulanda weya nzirayoza bintu byange babyoza taamu lwe bayize kabiri bamala kwetaamu emyezi 3 oba 4 lwe bayize kabiri lowooza ebintu byange bino. Basango ategeeza nti ekimulisi mu nnyumba eno kujja mu biwandiiko bye naddala by'okozesa nga agenda mu ddwaliro bweru okumulongoosa ensigo. nkola kidney transplant naidde okunona ku bintu byange bino munomba like documents singa okufuna travel documents like passport. Unfortunately, ndokinge yona. Ategeeza nti omusawo gw'ennyumba basuubira okugusala omwezi ogujja. Ono awadde mukyala amagezi nti wakiryanisa by'ekisonyiwo kubanga ebbanga ery'emyaka 6 lyayano byamusonyiwa okusinga okweza ekifuba. Weyazuula ngenda kufa kyeyandikoze kwewoomya n'agamba musajja wange bindemye ndeka nfunge kankomewo after over 7 years over 6 years. Jumango byomu ku lugalo lw'abasango alaze olutali mativu olw'engeri Nantale n'abaana be gye bayisaamu kitaabwe. n'abaana embeera gye baliko ebisaamu tebaana omuntu ku muzeeyi waibwe ate nga wuuyo baali bakafuirwa mu muganda waibwe. Nasabu Nantale abadde wabula ng'ayeggalidde nga watuukiddwa ku simu yeeganye ebyokubba ebintu n'ategeeza ng'ekikindwa kya bbaawe kwagala kukola mawulire. Omuntu wange ayenda akola mawulire ayenda kufuuka serebu only that there is nothing more. Babasango n'abooluganda bavuddewo n'obuntu obutonotono bwe baggyemu. Ivan Wakibi yakusakidde Green Lwawukede TV. Okakasa yagala kufuuka serebu ng'ebintu ayenda kola mawulire gokka nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe agakoze amawulire. Kooti y'amagye etudde mu lujjudde ku ssomero lya Mubunda Primary School mu disitulikiti ey'e Rubirizi. Olwaleero etandise okuwozesa omujaasi eyakuba amasasi mu bantu n'attirawo abantu 3. Ono nno aguddwako emisango 9 nga mwe muli n'ogw'okutta abantu mu bugenderevu. Oluvala okukwatibwako omujaasi wa UPDF Bobson Muhereize yakuba abantu 7 musasi ngenda kusomesa 27 omwezi oguwedde n'attira 3 leero kkooti y'amagye etuuziddwa ku ssomero lya Mubanda Primary School okukozesebwa. Ssente wa kkooti y'amagye mu kibiina ekyokubiri Lieutenant Colonel Emmanuel Mwesijja atandise okumwesa nga aguddwako emisango 9 omuli okutta abooluganda 2 mu bugenderevu ssaako n'emirala 4 egyogezaako okutta abantu 5 omuli abaana 3 ne bakame 2 bye yagezaako okuba amasasi mu nkambi ya Kafulo gy'akolera. Agiriza omusango ku mwogo okutta Sikovia Kazayire gwe yasooka okuba amasasi ku kyalo Mubanda wabula ogw'okutta Olivia Nisima agayibwa okubeera muganzi we ne mwannyina Conrad Mayasa n'okulumya Maureen kyatusimire n'abaana 3 omuli Mawejje Ramadhan Rahman Mawejje ne Shira Nahibisibwe nga kwatadde mukama we Private Clarkson Okero ajeeganye n'ategeezako nti byonna bye yakola byali bya butanwa. Lieutenant Mark James omonde mwa gavumenti asabye ssentebe owa kkooti n'okkiriza leeta obujulizi obulumiriza atumuheereza omuli emundu ekika ky'esamu gye yasooka okusaba bakama be ngeri mu amasasi 12 yakozesa okuba abantu. 03545 with 120 rounds. Ne munnamagye Solomon Aja gw'abadde akola ne mu nkambi y'e Kafula amulumiriza mu kkooti nga yasooka okumalako emirembe oluvannyuma n'ageza kukuba mukama we amasasi oluvannyuma n'alumba abantu. Kwa dakika kama moja tu tukasikia kupiga risasi kwa tent ya section commander. Naye yakikola ng'omuntu
tiyakikola oba yifiire kutuwagira ne kooti enkulu mu Kampala esinze omujaso wa PDF Meja Julu Babumba ne yali omuyambi Baguma Alex mu 2020 nga bwe bavunaanibwa okulumya n'okutta Kazungu Moses mu kooti Meja Babumba wadakikiddwa pulira we Ocheng Evans atabuluganda lw'omugezi bakikiddwa pulira we Audit Andrew abavunani wadde ku nkola ya Zoom mu komera ekitalya ekibonerezo kibaweereddwa omulamuzi Wilson Kwesiga ng'ategeeza nti basanze ng'omugenzi Kazungu yafuna ebisago eby'amaanyi nnyo mu mutwe ng'oluva lw'okufa bakisuuta nti ku bisago bye yalina kyandibankasiza kwerwanako ebyema ne bamusinza amaanyi. Omulamuzi wa Sinaate ategeeza nti abiri bano mubi basangiddwa nga balumya n'okutta omuntu atalina musango. Ettemu lyali ku kyalo kiti ekisangibwa Lukaya nga kigambibwa nti obuzi bwava ku nkaayana z'ettaka. Tuwulira essanyu okubanga bamusalidde emyaka 2 naye nga yali badde afuna n'5 okusinziira byati omuntu nga talina kyamutidde ate yamusenza. Mu butuufu omuntu okubanga musirikale ate nga yagenda mu kisirikale kuma ba civilian natte omuntu bw'atyo yafa alwana bamukuba mu mutwe wonna wonna. Netusima na gavumenti narabalamuzi ahubwo ekintu kyetukolera ekintu ky'amaani munonga. Damba Wizel Nobedi Lutale bakusakidde guli eno Lwabukadde TV. Yes, twatugenda mawulire gaffe ag'ebweru nago osobola okubeera ng'ogategeera zukka nyinga okutegeeza nti emirembe gye gisinga mu kyonna bw'obanga oli mu bintu byonna ebyokulonda beera mulamu olina okubeera omulamu ebintu bitambule bulungi. Tugenze era nga mu mawulire gaffe ag'ebweru nkuleetedde omwami amanyikiddwa ennyo nga Puff Daddy. Omwami ono muyimbi mu America y'omu ku bantu abagagga boolaba ate nga batutumufu. Omwami ono omwaka guno nga guggwako yakoledde maama we birthday, maama we ng'aweza emyaka 80 egy'obukulu. Yamukoledde birthday yasigadde ng'ekyayogeza abantu obwama. Puff Daddy oyo ye maama we nga bw'omulaba, maama n'omwana emyaka 80 egy'obukulu naye nga alabikanga ow'emyaka 3. Omwami ono yateereddemu ddala ssente mu birthday ya maama we era bw'atyo bwe yatuuse yabadde surprise era ng'ekyasinze okusanyusa maama we kwe kumuwa ekika kya mmotoka ng'ekirabo kya birthday emanyikiddwa nga Ferrari. Emmotoka eyo tugimanyi nga ey'ebbeeyi ennyo. Omwami ono mu speech ye gye yayogedde yagambye nti maama we singa teyali ye yamufuula kino kyali olunaku olwaleero. So ku bugagga bw'alina okuwa maama we ekirabo ekyayogeza abantu abamu ne ku bawagizi be ne bafuna n'akasajja ku mitima. Yagambye nti kitono nnyo ekisooka asooka okwebaza Mukama okukuuma maama we okulaba ng'amutuusiza kwegya emyaka, so alina okubeera ng'amusanyusa mu mbeera yonna. Omwami ono mwami muzadde era ng'alina abaana 6. Yazaalibwa mu kibuga New York, muwandiisi wa nnyimba, muyimbi ate nga alina studio esinga okuba ey'amaanyi mu America. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'E11 mu 1969. Eyo nga nvuddeyo nkuleetedde omututumufu omulala amanyikiddwa nga Justin Bieber. Justin Bieber ono mwana mulenzi muto nnyo y'omu ku bakoze amannya. Naye omwaka guno nga gutandika yalaze abawagizi be buli omu kye yeebuuza nga w'omulaba bw'atyo bw'abadde afaanana ettatu ezo ze yali yeekuba. Njukira ttatu zino zayogeza nnyo abantu obwama mu America ttatu ezo zitrendinga nnyo naddala abavubuka nga bazeekubye. Naye omwaka guno nga gutandika Justin Bieber yavuddeyo ne yejjako tatuze zonna. Era w'omulaba kati ebifaananyi bye ebiri current takyalina tatu yonna ku mubiri. Ekintu kino kyeyayogeza nnyo abawagizi b'obwama nga bagamba Justin Bieber kakikaabala okuggyako tatuze ku mubiri gwonna ate nga zibadde zimulabisa bulungi. 221 era ye bw'atyo bwe yatandise okutrendinga. Omwami ono aliko ebyewuunyisa bingi nnyo nga omulaba muvubuka muto yatandika okuyimba ku myaka 13 gyokka egy'obukulu. Ku myaka 16 yali amaze okugulawo studio mu America ate nga yama ddala. Justin Bieber y'omu ku bayimbi abato abali successful ate nga ayambira ddala abantu wadde nga ebintu by'omukwano bimuyisa bubi tannaba kubigendamu bulungi. Justin Bieber ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 1 omwezi ogwokusatu mu 1994. Ye bw'oba onyumyako naye akugamba ekyokufuuka serebu yali takimanyi, just yeekangiraawo kyajja automatically nga bw'omulaba. Eyo bensobodde okufunirako katuyonge
tweyongereyo mawulire gaffe kakati nga tugenzeko ate mu ggwanga erya America jjukire buli nnaku bunaku ate Donald Trump asobole okubeera nga ava mu kintu ne Donald Trump naye tateredde olunaku lw'enkya olwokusatu lwe bateekateeka okutwala paalamenti yeeyo bweteekateeka mu butongole okukkiriza ebyava mu kulonda esobole okubeera nga endoosinga Joe Biden. Kakati ne Trump enkya ategesa abantu be bekalakaase ku nguudo za Washington nga balina ebipande byabwe ebiri stop the steal nti tukomye obubbi bw'obululu. Ekunze abawagizi be bonna beyiwe ku street mu Washington nga bekalakaasa nga bagamba nti babbibwa mu kalulu kali wakati oli nga bamutongoza yagamba ajja kubeera mu byakwekalakaasa. Abakunze naga tetuyinza kukkiriza mubbi oba bubbi bwankukula nabwe butyo obugira ki obwakalulu abaga stop the steal bagenda kwekalakaasa mu kibuga Washington ku nguudo ezimu era bagamba bagenda poliisi egambe egenda kufuba nnyo erabe nti tewabaawo baasabye bekalakasi tewabaawo butabanguko bantu bayinza kwekubira kuba abagizi baabali bwa Joe Biden we bali n'abono kakati bayinza okwetaba mu mbeera eyo ate amasasi ne ganyooka ne wabaawo okwekosa n'abantu okufuna obuzibu mu mbeera eyo. Ng'ate tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Indonesia. Mu Indonesia ggwanga limanyiddwa nnyo nti lirina ebitundu 87 ku 100 Bayisiraamu. Kakati mu Indonesia balina abantu 2,273,000. Ekizibu ekyaguddewo kitya munnasayansi waabwe Dr. bannasayansi be badde bayiiya vaccine eneekola ku corona era nga batandika ne kakati ekizibu ekyabaddemu Dr. Dick Billman ndowooza musajja ate ye yavudde mu ggwanga ddala eyayiiza vaccine yataddemuko ku masavu g'embizi. Kakati obuzibu bwazze ne baga vaccine bannange erimu akantu obanu bagati kakati kale katufe corona teri yajja kkirizibwa kubibwa vaccine. Kakati obuzibu buzze abantu vaccine bagambye tetujjagiye kubatuganye kubanga waddewo ebimu bye bajje mu masavu ga gundi ne bagateeka mu vaccine ne baga kakati omukulu oyo yayiiza yagenze okanga ayinza okukola kubanga mu gundi omwo mulimu ebirungo byojja mu mbizi ne bistabilizing bina bistabilizing and akawuka kalina bwe kafiira mu mbeera eyo kakati mu ddagala ne bagattamuko katono mulirye lyayiiza ng'ate likola kakati abantu be bafunye amawulire ago ne baga nti Allah tekiyinza kubeera tetujja wakiri okubeera ne covid waffe naye balete vaccine endala naye nga doses eziwerako ezadde ziyiziddwa nga tezikola kakati balina okuddamu bakirivising balabe nti abantu bagaye mu bitwala abantu abalabi bayinza odifuna neffe tetuyinza kutambula nambeere. Abalwadde mu Indonesia balina obulwadde bali mu 7,000 abakwatibwa obulwadde bali mu 7,500 mu 8 abakwatibwa obulwadde obwo. Kale nno byebiri mu Indonesia side eyo. Ate mu Iran ekutte emmeeri ya South Korea ebadde etambuza ethanol ekirungo ky'ethanol ekiwera ddala ttani 72. Kigambibwa nti ethanol nayo n'obutonde kati Iran mu ndagaano zaayo yagamba enkwali mmere erina kusaabala ku mazzi ago agalinaanyawo ng'etambuza ebintu ebiyinza okwonoona obutonde. Era mu mbeera eyo bagikutte era kaweefube akyali awo okugitajjukira South Korea ewagirwa nnyo Abamerika ate Iran teri makambugo na Amerika. Kati kyekinaddirira mmeri yo bagikutte eryawo erina ethanol awererako ddala. Ne bagaye begendereze kubanga kayinza okuba kakodyo nga aba South Korea bagadde okutambuza ethanol ng'ate batezeemu bomu za Amerika bagenda bajja giragira gitiginya egende ebaatuke ebattire obwerere. Ate nga tugenzeko mu UK kyannaku nnyo bazzeeyo mu lockdown. Prime Minister wa Bungereza Boris Johnson olunaku lwa leero alangiridde nagatte wakyali kyakukola. Covid omutendero gw'okubiri abasusseeko amalwaliro gajjudde tebakyalina bateeka balwadde ate ono Covid yazze muzibu nnyo oxygen atambula byansusso tewali bayinza kuteeka balwadde n'olwekyo n'agamba abantu bonna nti n'abadde batakyatambula mu UK mu bibuga ebiriwo byonna mwenaka
teri ku bintu yenna kufuluma mwenaka n'abadde babikola ebibuuzo abaana bano bya candidate simanya biki mwenaka agambe tekiriyo UK Bungereza ajjukira nti baddeko envumbo nti omuntu w'Ebungereza takyatambula kuvaayo kugenda mu nsi zonna ate era takkirizibwa kugendayo okujjako France yerekiriza esindika ebirole by'emmere kubanga n'emmere baali bagiganye naye nga bamaze keberwanya abatwala birole by'emmere kubanga emmere yali tegenda eri fresh kaakati tekyali kutambula covid abafuukidde covid kyegedde your prime minister wuuyo yennyini yeerawunira amalwaliro kati okulaba embeera eri etya akapya kali katya naye nga naga vaccine ekyagenda mu maaso bakyagigezesa n'ojjukuba abantu kakati nga bakusanga mu makaago kukuwa vaccine naye nga ko nako keeyubudde kakati nako kafuuse kazibu nnyo tekate kakwata ku speed ey'amaanyi kana akapya ate katta speed ey'amaanyi kakati prime minister yennyini saati azifungiza omulabi agamba kakati yalina obyeteera muki bo baavudde ku kirala kyonna kati balika mu nnyumba kati gwe oyinza ogamba lockdown gwe baga nti abeebwayise mutambule ku kyalo kyotambula ne mu lujja lutambula teri byalujja beera mu kisenge munda basi muno ga njagala mmere ne bagireeta njagala kino ne bakireeta bwe kitono bwe kiri yeeyo covid-19 afuuse covid-19 kaakati nga tuvuddeyo eyo mu bannaffe eyo naffe twesabire bikireme kitutuukako saidi eyo twesabire nnyo nga tugenzeko mu Pakistan abantu abalwanagana juzi mu ntalo z'amawanga mu Hazara community baganye okuziika abafu baabwe bagamba okujjako nga gavumenti ekkiriza nebeera nga evunaana abakulira mu kintu kino tebajja kuziika bantu balina emirambo balinajo bagambe wadde dini tekkiriza muntu kumusuza kungulu ne tukooye ekyokubeera nga tukyokoozebwa ne tuziika abantu baffe omusango ne bagiranga bakyanoonyereza buseera omuzimbeera tukyanoonyereza bagati ku luno munoonyereze nga nabo bali ku ngulu tetujja kubaziika bantu beekalakasiza n'ebya covid ne babivaako embeera bwetu bweri mu Hazara community esaidi eyo baganye bantu nga 10 bebattibwa mu mbeera eyo bantu baga tukooye ekyokututtanga buli kiseera kututtanga muwozeebyo mubawozese n'abantu tulyoke tubaziike ng'ate tugenzeko mu kata munange egenda kuddamu eggula ensalo zaayo ne Saudi Arabia bano badde tebalima kambogo mabegako eri era kata yali bagisibyeko n'envumbo kakati mu mbeera eyo badde tebalima kambogo ne kakati airspace ennyonyi okubuuka ogenda e Saudi Arabia zigenda kuddamu zibuuke ate era n'ensalo ziggulwe bulungi nnyo baddemu enkolagana nga bwe yali edda nga tugenze kate wali mu Italy papa asabye abantu mu Italy okukkiriza nti covid bannanga ajja kubatta jukira babateeka mu lockdown naye yagambye nti waliwo abebbirira ne bagenda ku beach ne bagenda ku swimming pool naddala abavubuka empaka nnyingi papa abagambye bannange muve mu by'omuzannyo ekyaliwo olulimu akiraba kakati kweno U-turn empya ya covid tetwagala etigumbule bantu kubatta busi era n'agamba nti abazadde boogere n'abaana baabwe n'abantu abalina amasappesappa ago nti ye tayinza kubitabeera kabaga tayinza kukola ki bakkirize papa bw'abadde mu bubaka bwe ng'asinkanya abasaserodoti okugenda ng'enjiri ebagibunyisa abantu bano bakitegeere nti covid yabajjira era siwali gwe bakwakaka naye embeera embi eriwo teyinza kubaganya ate mu Kenya munnanga ate bo wakati mu covid ono mpya jjukira amasomero bagaggala omwaka mulamba guli gwonna ne basuubiza nti abazadde abali basasudde fiizi zaabwe nazo zijja kubaddizibwa kaakati ne basuubiza nti omwaka guno gwonna amasomero gajja kuggulawo mwaka gwo buli bagusaza mu byenjigiriza tewali nti ate gwe tuulako ate gwe temujja kutuula kaakati amasomero bagaggudde kubanga president bye yasuubiza nti mwaka guno bajja kuddamu baggulewo bagaggudde abaana baddemu bakwajje batambuze ekitabo mu mbeera eyo tewaliwo kyakkola kuba covid alabika waali tagenda bagaggudde naye nga wakati mu kugoberera ebiragiro ebyateekebwawo ministry y'ebyobulamu oba World Health Organization bana bajja kugenda ne masiki bajja kunaaba engalo bajja kuba ne sanitizer basobole okutandika okusomesa era abasomesa bagale batandikirewo batambuze mangu ekintu basobole okugoberera syllabus basobole okukwasaganya ensonga zonna twala tutwaliko mawulire gaffe amalala sekandi ge yatusakidde nago gategeere.
Oluvannyuma lw'abajaasi ba Nigeria mu Borno State okwegugunga ne bagaana okuddamu okulwana olw'obutaba byakulwanyisa ku ntandikwa y'omwaka guno baasazeewo ne badda ewaka ne bagamba nti baakudda okulwanagana n'abaliikira ba Boko Haram. Gavumenti yaabwe bw'eneeba bawadde ebyokulwanyisa nga tebajja kuwaayo obulamu bwabwe. Kino lwagudde mu matu g'abavunaanyizibwa ku byokulwanyisa ne batwala ennyonyi ne zikuba abayeekera ba Boko Haram ekyavuddeko omusanvu ogwabaliddwako ku lusuula Mwakaba ge mawulire g'ebweru mu puroguramu ekyenkya. Abajaasi mu Borno State baasuddewo tawulo ne bagamba nti bajja kuwaayo obulamu bwabwe okubanga balwanagana n'omuyeekera Boko Haram alina omutima ogw'okuttirawo ate bo ne babanga tebalina byakulwanyisa nti eggwanga lyabwe libasuuliridde ate nga balabawo omulimu ogulina okukolebweyo mulimu gw'amaanyi. Bino nno lwagudde mu matu g'abavunaanyizibwa ku byokulwanyisa ne batwala ennyonyi ne basuula bbomu mu nfa empya aba Boko Haram gye badde bakafuna eya Manwiji. Bwe kityo ne battako abawera wadde nga n'abajaasi abamu naddala ababadde ku ttaka bangi baalusuddemu akaba. Operation eno yakoleddwa ab'eggye lya Nigeria ery'omu bbanga eya Task Force of Operation Lafiya Dore ku lunaku olwokutaano oluvannyuma lw'okuzuula nga enfa eno aba Boko Haram baali bagafudde amaka gaabwe. Era bino byayogeddwawo omwogezi w'amagye John Enechi ng'ayita mu mukutu gw'amawulire ogwa Jinhua. Oluvannyuma lw'okuketta abayeekera bano kyazuuliddwa nti enfa eno yakubiddwa ya Manwiji abayeekera ba Boko Haram badde batereka ebyokulwanyisa eby'enjawulo nga eno gye badde basinziira ne bakola ennumba ku bannansi ba Nigeria naddala ab'omu state ya Borno. Abayeekera ba Boko Haram ekitundu kya Borno State ekisangibwa mu mambuka g'eggwanga lya Nigeria bazze okuviira ddala mu mwaka gwa 2009 nga baagala kusimba makanda mu kitundu ekyo era oluvannyuma bavaawo basenge ne mu maserengeta g'eggwanga eryo. Era y'ensonga lwaki buli lukya babadde nga bakola ennumba z'omujjirano ku bannansi nga bawamba abalenzi n'abawala nga abawala abamu babafuula bakyala baabwe ate nga abalenzi abalala oluusi babagatta ku kibinja kyabwe eky'obuyeekera. Tujjukire nti gye buvuddeko batta bannansi ba Nigeria abawerera ddala 7 naddala abalimi b'omuceere abaali bagenze okusiga mu biseera eby'enkuba naye ng'ekyasinzeewo okukwata amatu kwe kuba nti abajaasi ba Nigeria badde balwanyisa abayeekera bano beekutta akatambi nga bagamba nti tebalina byakulwanyisa ate nga balwanyisa abayeekera abatujju bannalukala ab'amaanyi. Tekinnategeerekeka oba ennyonyi mu kusuula bbomu zino oba nga teri munnansi yattiddwa kubajjukira gye buvuddeko aba Boko Haram baali bawamba abaana abalenzi okuva ku ssomero erimu mu Borno State ne babatwala mu nsiko gye baaboogerezanga basaba ensimbi okuva eri gavumenti ya Nigeria okubata. Okusuula bbomu kyakoleddwa naye obulabe obwatuusiddwawo mu bugazi bwabo tekinnalambululwa. Eyo nno y'embeera nga bwekyagenda mu maaso mu ggwanga lya Nigeria nga abayeekera aba Boko Haram bakyalemeddeko era nga buli lukya bongera okugaziwa nga balumba bannansi ba Nigeria era nga kibadde kizuuliddwa nti n'abamu ku bajaasi babaddeyo babadde tebalina byakulwanyisa era y'emu ku nsonga lwaki olunaku olwokutaano amagye gaatwala ennyonyi n'esuula bbomu ku nfo empya abayeekera bano gye badde bafunye eya Manwiji. Ge mawulire g'ebweru mu puroguramu ekyenkya. Yes, batutuse mu mpapula z'amawulire nago osobola okubeera ng'ogategeera. Jjukira Bukedde yafulumya edda ate era ne The New Vision. Bukedde olunaku olwale P4 ne P5 mujja kuba musomera muno abaana mugira musomera mu Bukedde nga basumulula ebyamasomero ate jjukira Bukedde abaamu omukogo ogwasenga ku lunaku olwokubiri era gwo gukwata ku ngeri yakutambuzaamu mukwano. Bagambye nti engeri gy'okwatamu omuvubuka ng'atandise okwewaggula ku kikola otya batubuulidde engeri zonna engeri okutulugunyizibwa enjawukana mu bazadde eddiini yaggwa mu maka ebireeta omuvubuka okukyankalana emyaka tekinologiya abafumbo okwawukana obutabeera na mpuliziganya nnungi n'abaana byonna babikubuulidde wano mu Bukedde. Nyakuba essimu kyakiriza era agambye nti ebyakazimbanirwanga bitabuse abakulu bano babadde n'enteekateeka y'okusabira akalulu. Kaakati kompyuta n'ebyemikono bifuuke byawaze mu masomero bwe bagambye biri mu Bukedde wanuupu yenyodde n'ofiisa ekabalagala babikuteereddewo
munnamagye ajaguza emyaka 25 mufumbo Sempijane Florence tubaagaliza embaga ennungi amene ekujjuka ebirungi bakwem prevent abawereddwa obuwumbi 14 biri mu Bokedem Spice Diana uno bamugambye akamirwa bina aguze emmotoka baabikulaga wano gulafudde mutujju atabukidde abamulangidde okulya ssente abayimbi batunse mu mpaka za Kasengejja Music Awards bewangulidde ebirabo ate era mukogwa Ssenga mulimu abanoonya bagayitwagala abasajja abalina eddiini agambye tanze Irene Mbeera Buyikwe n'emyaka 25 nina omwana omu nanyo omwami ng'ali wakati w'emyaka 25 ku 3 ng'akola kuba nange nkola emwetegefu okwekebeza omusaayi n'ebiddirira ate era bukedde akugambye nti jjuuko w'ebikonde atotodde byayiseemu mu buwambe era n'akugamba nti poliisi erabudde ku bibinja kati Jonathan Euna anoonya myaka 29 anoonya Sugar Mami ali wakati w'emyaka 35 ng'ali ku ddagala ya ARVs. Please nkubire essimu agitaddewa abatuuze babano balajana ennyumba zigudde abatuuze ne basoberwa tebamanyi kye bazzaako abenjero balanje ndi kasasiro asubiza okukolera ab'ekyankwanzi biri mbukedde ate era mulimu ne sports bagambye bata ebya Lampard bibize fomu ya Chelsea enyiziza omugagga tagenda muzachan kikyamuluma Ndahiro bagambye era nga minisita Kiwanda asekeredde abeesunga okumuwangula mu NRM abasekeredde abadde mu kkooti nga baleesa abagizi bakyagula nga kitaddemu Museveni ayegedde ku by'okuzza abaana ku masomero yagambye atya byonna biri mbakadde wano nawali nago mwegali nusu 10 ng'ofuna kopiyo eyabukedde ng'omanya ekifudde mu ggwanga 12 za Uganda senior 10 ebyokusoma physics ne biology senior 10 ebyokusoma ate mwe aba 11 namwe mulina maths chemistry ne entrepreneurship tuwabuze ennaku mwenda zokka tusobole okubeera nga tugenda mu kulonda n'olwekyo ebintu byonna bitegeere tujja kubanga tukubuulira ebigenda mu maaso ne kuuma emirembe era nga President Museveni New Vision yakubidde wano omuntu agambye nti President ayogedde ku kugula amasomero mu bwangu ddala abaana bagenda kuba baddayo ku ssomero oba ki ate abebibiina bagenda kusinkana parties basinkanye wekakiiko k'ebyokulonda ku byokubagaana okukuba kampeyini ate abakyagulanyi babawadde bail n'embukwakulizo obw'amaanyi slips bazinona nekyo abanona slips zammwe muzinone zizina abantu bagendayo kunona obukundu bwabwe balaga we banaalondera era nga kukubidde wano balida b'ekitolo basabye President Museveni okusonyiwa Kayihura waliwo wano omukyala nga avunnamye alajanira Museveni emitwalo 5 beba SPCs babano babafulumiza abapoliisi ab'enjawulo abo bebafulumiza okuuma akalibu nanga ayegedde gavumenti eteeseteese emirimu emitwalo 5 mu bajeti y'omwaka ogujja byonna biri mu The New Vision afulumye olunaku olwaleero kakati value of properties dwindles in Kampala kakati bano abagala okuliyirira ebintu bwe bayononyeddwa ekintu kyo mu Kampala value yabyo bagisiza bo babalanda n'oli abala kirala kakati nakyo kitawanyiza abagala okuliyirirwa oba baga kukolawo katale nga sente zo ziri mmeka oluusi nkaana zivuddaawo nanga bakugamba bagundi bakyagulanyi babano babawadde beyiro byonna biri mu New Vision batwaddewo abavubuka wawe bayinza okujja obugagga n'emirimu 5 areas where youth can find work and jobs babikuteereddewo wano byonna biri mu The New Vision afulumye olunaku olwaleero genda omugule ebisingawo ojja kubanga obyeguli obitegeere mpola mpola mu mawulire gano gafulumye twala tumwe tugere n'ebbeeyi ya siringi nayo gitegeere
banki enkulu ya Uganda olunaku olwaleero olunaku lwazibidde olunaku lwajjo nga US dollar egula 13,65 nga togitunda 13,7 euro wadde ogigula 14,8 ogitunda 14,625 pound sterling wadde ogigula 14,9 ogitunda 15,165 ate sente Kenya wadde ogigula 3 n'ogitunda 3,4 ate era mu mbeera y'emu sente Tanzania juga sinje muno butuntundu anambino tunda muno butuntundu anambutano ate dirham wado juga since bitano tunda 10,25 South African rand wado juga since 2 no tunda 2,6 Japanese yen wado juga since 17 no tunda 3,7 ate amafaranga ge Rwanda dogo since 2 no tunda 4 ebyo no bye yokuza ku banki nkuru ya Uganda ye bei ya sirinji wano nga tugikutuusako n'okutegeeza kuuma emirembe gye gisinga tetwagala muntu mufu mufu talonda omufu tajaguza kalulu n'olwekyo wegendereze gye akakongeko katereke kanyigeeko mpolo kalabe buuti okazeeyo enkeero genda olondo kalabe buuti okuma akalulu naye ng'oli mulamu ng'oli mulamu teriyo ajja toyinza kubeera nga toli mulamu ate ne bibeera bulungi ng'oli mulamu tolina biwundu tolina byonna olina okubeera omulamu ngaye toli mu kkomera kikulu nnyo ekyo byonna tujja kulaba nga bitambula bulungi tuleme kutya buli muntu akubirize munne omuzadde kubiriza abaana bo n'abaana bakkubirize temutya nnyo ate kudduka nti ate kati tudduka kuyingira mayumba ssaawa batya n'okufuluma beera emirembe gikyaliwo tewaliwo mbeera emirembe gikyaliwo tumulamu katono tudde ate n'ebirala ani azaalibwa mu kyenkya Okay, tugenda mwani azaliddwa naye nga tetunaba kugenda mwani azaliddwa twagala twebulireko gwe mwana muwala ndaba essaawa eno omanye ebiseera ebisinga kyonaabeera enkya okitandika kati kyoyagala okuba mu myaka 2 otandika kati osaa kituuka myaka 2 mu maaso nogamba nti ate nali njagala kubeera kino ate nali njagala kubeera kino nedda tugenda kutunuulira ensonga zino gwe mwana omuwala ndaba essaawa eno bw'obanga oli wakati wa myaka 25 26 27 28 paka kwa 3 naye ng'ebintu bino ebina toyina kyolinako mukwano gwange weezuule wooli wakyamu emyaka gino gye tubeera mu myaka egy'okutereera okumanya kiki ekiddako omwana omuwala bw'otuuka mu egyo emyaka 25 26 27 either olina okuba nga oli muzadde ng'olina obuvunaanyizibwa olina okuba nga wavadde ewaka ng'olina w'obeera olina okuba nga olina bizinensi olina okuba nga oli mukyala gwe batunulira ne bagamba nti kati Judith wano waali naye ku ebyo ebintu ebina bw'obanga tolina kyolina toli muzadde tolina mwana gw'olabirira toli mufumbo tolina w'obeera tolina bizinensi okyali mu bintu by'emyaka 15 16 mukwano gwange oba ogenze weezuule sisimuka wooli obudde no ngambye ku ebyo ebina either bw'obanga toli mufumbo olina okubako ng'olina bizinensi nga gwe omuwala mwegyo emyaka silaje omuwala okutandika ku myaka 25 26 27 28 nga tolina kyokola oli awo otudde butuuzi awo bakyakulabirira ng'omwana w'emyaka 15 okyasuubira mu musajja okuwa transport yakujja kutwala ku mulimu tolina bizinensi yonna gy'okola tolina mulimu okyali mu kusabiriza nga n'omusajja gw'osuubira naye tomulina kyekyo kyeŋŋamba nti weezuule sisimuka oba ofuuse omukyala kati oba otandise okuyingira rujingu amanye ekyokola manye ekyokola mukwano gwange manye ekyokola sisimuka either saaka ekwetoolodde yeriko abantu abakyamu oba gwe kennyini tonnaba kumanya kyoyagala mwegyo emyaka oba omanyi okyanoonya gye byavugidde naye nga mu nsawo tosobola kugamba nti ono ne waba taliwo nsobola okwebeezaawo oba nsobola okwegulira olugoye oba nsobola okwesasulira ennyo oba nsobola okweyimirizaawo bizinensi yange bweti ne bweti so omwana muwala ali eyandaba olwaleero nga tonnaba kusibulayinga sooka omanye ate kati gwe oli bubi nnyo omanyi waliwo amazima agaluma siraaje nga naawe olaba ogenze myaka 28 okyali wammwe no ngamba nze ndi ku bakazi ndi ku bawala kale yoyo abadde
mwana olunaku olwaliro mbatutu mu baani azaaliddwa tulinawo Hajati Laiba Kamala, tulinawo Sharifa Senyange, tulinawo Nakazi Ferista, tulinawo Jawadu Muhwezi. Yes, beewo bannaffe happy birthday. Akanyomero ka abalabi baffe abazaalibwa olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 5 omwezi ogwa January omwaka 2021. Mwena abazaalibwa leero tubayezaayeza okutuuka ku mazaalibwa gammwe naye ate tubeebazaako ensusso nti mwebale kutwesiga ne mutuweereza obubaka tubeere ekitundutundu ku mmwe nga mujaguza okutuuka ku mazaalibwa gammwe. Tutandise ne Hajati Kadala eggulo lwe yakuzizza amazaalibwa ge era obubaga obumuyozaayoza bwabadde busuufu nnyo. Abeera bwayiise mu Kulumba zone awomerwa nnyo amata nti okusinga ekintu ekirala kyonna ayagala nnyo okuyamba abantu abali mu buzibu. Tayagala kulaba muntu ali bubi era bw'amulaba aba alina okuwaayo kyonna ky'abeera asobodde. Abamuweereza obubaka bw'amazaalibwa bamwebaza okubeera omuntu omulungi nga mu bano mulimu maama we Hajati Lugobe ow'ebweyogerere, sisita we Hajati Fatuma Lule ow'ennamuŋŋoona n'abaana be okuli Fatuma, Zahara, Swafdal, Swabra, Munawara, Swara, Princess, Afizal n'abalala bonna bagamba nti bamwagala nnyo. Sharif Senyange naye yakuzizza amazaalibwa ge obubaka obw'amazaalibwa buvudde eri mami we Wanyana Mariam ne brother we Jona Senyonga bonna bagamba nti bamwagala nnyo, bamwebaza okubeera omuntu omulungi. Mukama Katonda bamusaba yaba amuwangaaza era addemu essaala zonna. Bagamba nti Sharif ayagala nnyo okukola emikwano, ayagala nnyo okuyamba abali mu buzibu era munnange alumirwa wamu nabo. Ayagala nnyo ebyemisono, kizibu okumusanga nga talabika bulungi. Sharif naffe wano ku Bukedde TV tukulisa okutuuka ku mazaalibwa go tukusabira buwanguzi n'obuwangaazi. Nakazi Felicite naye leero ge mazaalibwa ge ono muwala w'omwami Mubiru Ronald Kakooza ne Bukirwa Sarah abeewa Biyinja Kikandwa. Olunaku olwaleero aweza emyaka 7 egy'obukulu. Obubaka obumuyozaayoza buvudde eri Aunty Nansereko Rosemary, Folden ne Falcon bonna bagamba nti bamwagala nnyo era bamusabira obuwangaazi. Mu ngeri y'emu leero mazaalibwa ga Jawad Muhwezi ono abeera Dubai. Mukyala we omulungi Sarah Muhwezi yamwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Amwebaza okubeera omwami omulungi era taata w'abaana omulungi. Agamba nti afaayo nnyo ku famire ye, amwebaza okumulaga love ne keya mu buli kimu. Abalala bamwagaliza amazaalibwa amalungi kuliko maama we, mukulu we Afanda Kina Ama ne mikwano gye omuli Mpaji Farid, Ibrahim Sebyala, Dawood ababeera e Dubai era basaba Allah amuwe buli kimu kye yeetaaga mu bulamu obw'ensi eno. N'obubaka obwo mwenna abazaalibwa olunaku olwaleero Mukama Katonda addemu essaala zammwe. Ani azaalibwa mu kyenkya? Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyaliwo nga 5 January 2015. Ku lunaku luno eyaliko mmeeya wa Kampala Alhaji Nassan Tegesebagala yarekulira ekifo ky'obwavuzi bwa Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mu bbaluwa yerekulira Sebagala yategeeza nga gavumenti ya Museveni bwe yali eyitiriza okulinnyirira enkola ya demokrasiya, ebyenfuna okudobonkana n'obuli bwanguzi obwali bweyongedde mu gavumenti. Sebagala yaweebwa ekifo kino mu 2011 amangu ddala nga twakava mu kalulu k'obwapulezidenti aka 2011 mwe yawagalira Pulezidenti Museveni. Sebagala yaliko mu kibiina kya DP n'avaayo n'akola ekibiina ekikye, kyokka oluvannyuma yeewuunyisa ensi bwe yavaayo n'egatta ku kibiina kya NRM. Sebagala otwogerera kati mugenzi nga we yafiira nga yadda mu kibiina kya National Unity Platform NUP ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuba tugenze mulama olunaku lwakubiri nnaku z'omwezi ziri 5 gwe mwaka gwe bagamba 2021 tuye mu mwaka ogupya mwaka gwe guno mutuli si gwajjo baani abagamba gwe mwaka gwe guno kajanja okawulya mbanga obwalangirirwa yali 2020 yasinga okukyaka era bazumbaga 2021 bacyanyola 2021 mu Luganda 2021 waweddeko ba 2021
teguliko kugamba nti wali guno kale ntubagwogera ng'olaba omuwanvu tujja kuddamu okulonda mwaka wa 2022 myaka 5 giyiseewo bwe cwi kati 26 bwe tubaga muntu omuga nti lindo ojja kujja nga 26 oba olabanga ekiri ewala naye nga webaze mukama akukyusiza mu gino emyaka gyonna bannaffe abamu tebasobodde gituukamu naye January yayiga wa musana wangu musana gwali musana yita buda katonda yanyiiga munyiivu kakati kankuli okumanya munyiivu kakati bwegamba Faridi visa bungezo manyi twagisabako e South Africa gyosindi basindika ebintu nebikuma ne okole kakati bagamba gendayo bewunya ne ozutya omuntu nave bungeza najjana kati bana inva yuke oyiseewa kizibu nnyo Prime Minister wa Boris olunaku lwaleero byamutabule ne saati n'agifungiza ati siyo yalwalako covid yo kuba covid bali kuono wakubiri waliwo omupya yazuuse ono gwe twewala kutwambazze bino ebipepere bali ku mupya amalwaliro gona kati ono omupya ali atya omupya akwata mangu symptoms ndala speed gyakwatako ndala nnyo kati no siranje masiki biki byonna tebikyakola emanyi kisinze nzo okundewuliza abantu bazze mu malwaliro nabadde njogerako n'abekata ne baŋŋamba nti bo level gye baliko manyi ko bakwata bulungi ebintu byabwe level gye baliko kati ekata bagenda nakujjawo masiki andi kakati bo bali embeera yawe kati yateredde eri nomo nabadde njogerako ne mukwano gwange ali Dubai jawadu mukozi nabo bali bulungi angambye nti kati nabo bagenda kujjawo andi kati abe kyabayamba ebyawo byateredde ekyabayamba buli oyo yasooka balemeza ne bagaana abantu okujja ne basigala mu mayumba gaabwe bo ne basigala kubiri ebyasooka kwaba ati ekyasooka kati azumba balinamu oluvengevenge balegezaamu ne batya ebisaawe kati covid ono najjo eitale kiri kitye wasinga okufa abantu bayisiza nampaka wegayire ku bavubuka bakola amayumba badde batoloka ne bagenda ku beach polisi neyola abali ku beach ne bagamba bajja kulira papa n'avaayo n'abategeeza bale si byakusaaga mulekere okudduka bano bali munda naye batoloka ne bagenda kyekiro kati Indonesia ekizibu ekiri era ku covid yo science munasayansi wawe baba mujja Brazil yewe yatabudde ebirungo bye nga mukabirizi mwemuli ate akantu akasobola akakuma akako mulimu nekakamala amaanyi bukyabadde yakozeseza adagesa ebirungo bye akati abantu bakifuna nti yataddemu kano kati siranje togenda wala Faridi oli ku kitanda ofa vaccine yeriwo ekuzza engulu obusiraamu bukukkiriza okugikozesa webeera nga last resort mbusiraamu waliwo ekintu kye bayita dhalula nakola ntya ogikozesa ku last resort bulijjo batugamba mbu sanitizer mwenge naye obusiraamu bubala use y'ekintu bakikolera ki okitegeera kati ono sanitizer bamukozesa kuwonya kawuka tosobola genda mu dduka nogamba bampeyo ka sanitizer awo nenywere si mwenge nolyo batolidde embizi abayo bakkiriza ogikozesa anti kakati bwaki bagamba timunasayensi ono abiveeko ewala yonna bakozeseza ekyo bala bakozesa ebirala kati nno waliwo ye bamugee nti genda olete ku birala bakozeseza tojja okuyiyako kutwala ewalala gye babikozesa tuleetere bali naye watyanga kye bagoba kyeddagala ettuufu ddala naweddemu amaanyi wano ku sande waliwo meeting eyatutte bano aba ministry ebyobulamu ne batwala ne president Museveni naye mu resolution ze batuuseeko byatuukiddwako bagenda tujja kukozesa n'eddagala erya habo okuva e China senga ekibiina ky'ensi yonna ekyobulamu kinaaliikiriza kituufu twesabire kati abaffe wano bo abaffe bwe bawulira nti ogenda kujja habo e China bawulira batya bakola naye fitina mbu yabikono bakola bali twalewo president president batukomutwalira kangambe nga bonoga kati eddagala ly'abasayansi baleeta trailer number byakamulali Dr. Sali
bino bya Rashid Bukwavu mutule emitwe gyonna mufunze mwetekedde estampo bikasa gonzo kunaweza awo wali obuzibu naye bakojjo babaki ngani akujjanjaba ekifuba akasooka mu ddwaliro ondeetere yakola ekituufu akola kati batwala wabika bingi Mukama katonda kati wewali ebizibu Uganda ekikono kifuuse ekikono faliri kikyolina ekiriyo siraje tiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes ekiro ekikesezza olwaleero ewangudde omupiira gwayo okusookedde ddala mu mpaka eza pre-chan tournament kano ka tournament bakateekawo kateeketeeka amatiimu kubanga baali tebasamba omupiira olwa covid abaga musooke mujje mwekubeko nga bwe tugenda ennaku z'omwezi 17 tugende ku eri final kati Uganda yakubye Zambia golo 2 ku bwereere Zambia micho yagitendeke yatwala mu Nations Cup okitegeera micho abadde atumanyi bamukubye 2 ku bwereere singa kali byadde byadde fanya tulimu tulimu bamuyita makistry singa byabadde byadde tukimaze kale katugende mulama gaffe president Museveni yagenzeko ekisolo yazeeyo ruto ey'okubiri naga tebategeera bulungi byayogera nti yayogera n'olulimi yakozesa olulimi olugata lunakitalo olugatta bali naga abafumbira bo bawulya nnyo olufumbira n'olunyarwanda kati yadde alina okuddayo abawulire naye kakati we yatuusa nabo ne bakola akakodyo abakazi ne beeyalawo wansi ne beebaka sajja ne balaaganasigo beeyaze ne beebakira naye badde bamanyi nti abasajja ate bebeeyala eri abakazi bebeeyala balaajana tusaba sebo president omwana waffe Kayihura aveeyo musonyiwe byonna yabadde kaalo omuzze mu kintu addemu akola emirimu gye ekimala kimala amusonyiwe abeeyo nga baseetinze strategy entuufu omanyi mu kaseera kano president buli kyomusaba akuwa era buli kyomusaba kati akuwa kiringa edda bwe twakolanga emirimu siraaje ku idi awo ng'okola emirimu gyonna n'ogimala n'omugamba nti mama ngendeko ku kisaawe ngenda kati president yagambye atya baasabye ayidde president yagambye atya kukitunulamu n'abamagye balabe Kayihura ayinza okuba yali group influence Kayihura bamusonyiwe yakola ki naye Kayihura bamusonyiwe yakola ki Kayihura bagamba kali bitujja bigenda mbya kakati Kayihura abicho basabe bamusonyiwe go gamba otya asonyiwe osindike gwe mulamu agwafonako olwaleero disitulikiti eno ey'ekisolo pulezidenti Yoweri Museveni yatuukayo buyala anoonya akalulu bugwanjuba olw'emirimu emitongole gye yalina ku lunaku lwe egyaviirako abino okunyiiga ng'abaka nga bakulemiddwa mu baka wefumbira kawunti James Nsababutuulo bw'annyonnyola anytime they hear the president is neighboring districts they do feel they have been left out. Our people wanted to see the president here in Kisoro, not in Kabale, not in Kampala, not anywhere else. Kati President Museveni yazze mu disitulikiti y'ekisolo ng'olutuse ku kisaawe kya Sisa Grounds abakulembeze ba Africa Media ne bamwegayirira okusonyiwa omwana waabwe Gen. Kale Kayihura era amuddiremu nga bw'azaakola ku bantu abalala. Our president has forgiven almost every sinner, even the worst sinners bisha abantu. Nyakubahwa turagusaba niba Kayihura aragushobereje umubabarire. Engeri disitulikiti y'ekisolo gy'eri ku nsalo ya Uganda ne Rwanda omubaka omukyalo wa Kisolo Kabagenyi Luzi alopedde pulezidenti wa Rwanda Uganda abakonkomalidde mu ggwanga ly'e Rwanda nga tebalina ngeri gye bakomawo olw'ensala ey'ekyanika okuba ng'ekyali nzigale. Zeeyi aveeyo ayogereko ne President Paul Kagame abantu baffe abakoserwa bali mu Rwanda be bagalirayo baveeyo oba n'ebintu byabwe babinunule oba n'obusuubuzi ku nsalo zombi biddemu. Obyeko wa ssente wa LM Bugwanjuba Dr. Chris Baliyo Musa ajulidde President Museveni abamu ku bakunze mu kibiina ky'NUP basize okwesugga NRM era Museveni n'abaaniriza aba batali kuhagira movement muri Kisoro baba bali abantu makumyashatu bonka muyene rizoba barugwe mu kibiina kya NUP bagaruka mu movement munaffe nkwaniriza ku Kere TV agafa ku bidduka n'olunaku lwaleero tweyongerayo n'omugaso gwa coolant gw'osubwa ku ggwe atakozesa coolant tunnyonnyola oba tulaba coolant emigaso gye mingi era gye tuliko okulaba olunaku lwaleero. Olwaleero tweyongeddeyo tuti nti coolant ayamba engine yo okubeera nga nnyonjo
kiki tutegeeza engine okubeera nga nnyonjo kubanga tulaba coolant mu mukola alimu ebirungo bye tuyita ingredient oba ze tuyita additives ezigaana ebyuma okutalaga. Mu mbeera yonna tulaba awali amazzi nga waliwo n'empewo ya oxygen okutalaga kubeera kwangu okubeerawo. N'olwekyo we tuba tulina amazzi gaffe ge tuteeka mu radiator nga ate ne gye gagenda okuyita waliyo ebyuma ebisobola okufuna empewo ya oxygen ekitegeeza okutalaga kugenda kubeera kwangu okubeera mu byuma ebyo. Ensonga lwaki batukolera coolant okusobola okumuteeka mu radiator yaffe. We tumuteeka mu radiator atambula n'ayingira ne mu engine block mulimu ebituli oba emiwaatwa amazzi gye gayita okusobola okukuŋŋaanya ebbugumu eryo oddiza mu radiator okuwozebwa okudeno n'okuddayo. N'olwekyo okukozesa coolant mu radiator yo oba mu engine yo okuuma engine okuba nga nnyonjo nga tetalaga kubanga obutalavu bwe buli butuula ne buzimba ne buzibikira n'emiwaatwa egyo amazzi mwe gayina okuyita okusobola okukola emirimu gyago. N'olwekyo tukozese coolant tukuume engine nga nnyonjo, tukuume engine zaffe nga amazzi we gayita water passages tezizibikidde, radiator yaffe nayo ebeere nnyonjo wadde bagikola mu aluminium naye era ojja kwesanga nti obutalavu bwe bajje mu engine awali cast iron ate butudde mu radiator yaffe amazzi we galina okuyita mu pipe obwo munaffe ne buzibikira. N'olwekyo wettanire coolant kigenda kuyambako okuma engine yo nga nnyonjo. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 atwaba olunaku luno olwaleero tukugamba nti tweyanzege yonna gy'osinzira ogenda maaso n'okubeera nga otwaba lunaku lwa 2 nnaku z'omwezi 5 mwezi guno gwe bayita ogwa January kitegeeza tusigazaayo ennaku 10 bw'oba oyagala ziyite tusigazaayo ennaku 9 ogenda maaso n'okubeera nga tuuka ku nnaku z'omwezi 14 mu nkola ey'okulonda omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Okulonda kuno kugenda kubeerawo lunaku lujja kubeera lwakuna insha Allahu ta'ala era nga tubajjukiza bujjukiza nti gwe bw'otuuka wali okulonda wogenda okulondera wonna londa mirembe tugende maaso n'okulabika nti no tutambula nammwe mpola mpola. Omulamwa gwateereddwayo dda agenda onoonye akaunti yaffe eya Facebook oba eya Twitter okwogera kwa mukulembeze w'eggwanga erya Uganda olunaku lw'eggulo ekisolo bamusabye asonyiwe Kale Kayihura agende maaso n'okulabika nti naye afuna emirembe gye yeyagalire mu Uganda. Katulinde twa omukulembeze w'eggwanga erya Uganda bw'anaakikola asonyiye bangi okusinziira ddala okubeera ddala yagira mu buyinza asonyiwa n'abali mu makomera n'abasonyiwa katusubire nti najja musonyiwa naye gwe okiraba otya ali essayidi eyo asonyiyibwe. Genda maaso n'okuweereza obubaka bwo tujja kubanga tubusoma mpola mpola tumanye enteekateeka n'ensonga ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula essayidi eyo. Katandike n'ebyemizannyo ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula mu ggwanga erya Uganda. Jjukira nti empaka ez'amasaza ga Buganda zagenze maaso n'okulabika nti n'omuganda wange ziyinda era nga wetwogerera olunaku luno olwaleero waliyo emipiira egigenda okuzanyiwa era nga gino gya kaasammeeme. Lupapula lwa Bukedde mbadde ndusomako wano nenengera nga luyina enkola gye lukozeemu mu mpaka zino ez'amasaza ne lugamba nti muganda nge obunkenke mu masaza ne bagamba nti Kyaggwe, Buweekula ne Busujju zitidde sindi Bukedde yabiwandiise wano era nga jjukira nti empaka zino ez'amasaza ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero tulina essaza erigenda okusookawo lyerya Buvuma abogenda maaso n'okubeera nga omwetegereza nti agenda kuzannya ne Busujju. Busujju ali mu kifo kya 3 ayina obubonero buli obubonero 4 mipiira ena gye yakazanya ate nga Buvuma ali mu kifo ekikwebedde ddala ekyokutaano yakazanya emipiira 3 ayina akabonero kamu. Kati Buvuma bw'awangula essaza lino lye bayita erya Busujju kiba kitegeeza nti agenda ku bubonero 5 automatically abagwa mu kifo kye bayita ekyokusatu olwo aba agenda maaso n'okubeera nti asindiikiriza Busujju ate kwoteeka ne Buweekula olwo Buvuma abeere nga ayitawo. Jjukira nti mu kibinja kino batwalamu amasaza 3 ge gagenda maaso n'okubeera nti no gavaamu 2 ne gagenda maaso n'okubeera nti no gadda ewaka. Kati Buweekula bagenda kubeera nga batuuka ne Busiro. Bw'otunuulira Buweekula
bali mu kifo kyakuna. Bwekula yeetaaga nnyo okuwangula omupiira guno nti Bwekula bwe wangula omupiira gwayo era ebeera ku advantage ebeegenze ku bubonero 7 baba benkanankana ne Busiro. Kati kiba kitegeeza nti Kyaggwe atalina mupiira gwagenda kuzannya olunaku luno olwaleero aba alina advantage eyinza okumuyamba okuyitawo. Kitegeeza nti Kyaggwe aba ayitawo. Kyaggwe ye ali ku safe side naye nga ne Bwekula ne Busiro naye ali ku safe side. Kati abeetaaga okuwangula emipiira gyabwe okulabika nti no bayitawo. Bwekula yeetaaga okuba Busiro. Busiro etakyalina kyeyetaaga yayitawo dda, ate nga Buvuma yeetaaga okuba Busujju. Busujju nayo erimbifo ebisatu ebiyitawo. Kati Bwekula ne Buvuma okuyitawo balina kuwangula mipiira gyabwe gy'olunaku luno olwaleero. Naye nga jjukira nti n'abakulu bali Abakooki, Kyaddondo ate kwoteeka abalala bamaze dda okukeberebwa era nga bajja kubeera nga bayingirayo essaawa yonna yonna. Esayidi zaawali enjeru bagende maaso n'okulabika nti no beeyagala mpola mpola okusinziira ku nteekateeka n'embeera eziri ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Ffe katubasabire tujja kugenda maaso n'okuba nga tubategeeza empaka zino ez'amasaza ate butya bwe zinaagenda maaso n'okubeera nti no zitambula. Esayidi zaawali obayita muganda wange enjeru ku kisaawe ekyo ekya Fufa Technical Center. Bwe tuvaako ne tugendako mu club ya Kampala State Council bayita aba KCCA, Kampala State Council, amawulire agavaayo bakakasiza okusinziira ku bukedde nti eggoolo 3 bajja kubeera nga baziteeba oba bajja kubeera nga bazikuba. Kampala State Council olunaku olw'enkya egenda kubeera nga ettuuka ne club gye bayita ya AS Kigali okuva wali mu ggwanga erya Rwanda. Ajjukira nti no oluzannya olwasooka Kampala State Council teyazanya na ku mupiira kubanga yatuuka esayidi zaawali ekigali bagenda okubakebera nga abasambi be batutte abasambi ate balina obulwadde bwa COVID ne babeera no babajjamu ne batasigaza muwendo gutandika mupiira guno gwe balina okuzanya babalya walkover mu nkola ey'omupiira. Obubonero bwali 3 bwe bagaba ne goolo zaali 2. Kati Kampala State Council yeetaaga okuba goolo 3. Bwekuba goolo 3 ku bwereere omupiira ogwo ne guggwa bwe gutyo Kampala State Council ebeeyiseewo nti Kampala State Council erina okuwangula kilabu ya AS Kigali egoolo space oba difference ya goals 2. Awo kiba kitegeeza nti wajja kuba okuwananya kwonna kwonna. Okusinziira ku mutendesi gwe bayita Mike Mutebi agamba nti ttiimu ye eryoke mpira bagenda kuzanyira ku kisaawe kya Vipers ekya St. Mary's ekitende kubanga kye kituukagana n'omutindo okuzanyirako omupiira ku lukalu lwa Africa. Kiba kitegeeza nti bano abasajja ba Kampala State Council ekisaawe kyabwe tekinnatereera okuba nti no bakizanyirako omupiira esayidi awo. Ffe katulinde tulabe Kampala State Council butya bw'enaakwanaganya embeera. Jjukira nti abazanyi ba Kampala State Council bwe banaamala okuzanya omupiira guno olunaku olw'enkya olwo omutendesi gwe bayita Jonathan McKinstry ajja kugenda maaso n'okulabika nti no yeerobozaamu be yeetaaga abagatte ku bavubuka 23 abagenda mu ggwanga lye bayita erya Cameroon. Bwe tugenda ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda gye bayita eya Uganda Cranes. Uganda Cranes yeyongedde okweriisa enkuli wali mu ggwanga lye bayita erya Cameroon. Cranes bw'ogitunuulira nti Uganda yakazanya guno emipiira gwakubiri mu tournament eno gye bagendamu eya pre-CHAN tournament. Uganda oluzannya olwasooka yakola goolo 1-1 n'abasajja ab'eggwanga erya Cameroon nga be bategesi. Ajjukira nti bagiwa ne red card omuvubuka gwe bayita Ben Ochan wa Police FC nabeera nti omupiira yaguvaamu bamalako nga bali abasambi 10. Kati ku luno badde abasambi nga bawera 11 ne bakakkana ku kilabu y'abasajja bano be bayita abatiimu eya Zambia abatendekebwa omusajja oli gwe bayita Micho eyatwala Uganda mu mpaka za Nations Cup oluvannyuma lw'emyaka 39 bamukubye goolo zaadde 2 ku bwerere. Omuvubuka gwe bayita Vianney Sekajigo azanyira mu kilabu y'abakulu bano aba ttiimu ya Wakiso Giant eyamukwano gwange Mosa atagenda atakoga ye yagenze maaso n'okulabika nti Vianney Sekajigo ateeba egoal ate kwoteeka mukwano gwange bayita Steven Mukwala yakubye egoal eyokubiri nekiraga nti omupiira gwawedde 2 Uganda ate nga ttiimu y'abakulu bali aba Zambia yadde babala 0. Steven Mukwala ye top scorer w'omwaka oguwedde yali mu club ya Maroons wano mu ggwanga erya Uganda n'agenda neyegatta club y'abakulu bano aba URA y'omu ku abagenze maaso n'okuba nti no batebeera eggwanga erya Uganda. Mutendesi yakozeemu enkyukakyuka okuviira ddala ku goal keeping era ng'omuvubuka gwe bayita Aliyonzi ye yakute. Jjukira nti omulundi guli ate yali Joel Mutakubwa ye yali akute ne wakatikati wano Babobos bya Ruhanga omupiira bagutandise ba Orit Ibrahim omupiira bagutandise kwegamba ne guviirayo ddala bulungi nnyo. Agamba nti afunye ekifaananyi ekijja okulabika nno kizannya mu mpaka ziri eza CHAN final. Kati Uganda egenda kuddamu okuzanya ng'ennaku z'omwezi 7 lwe bagenda okukomawo mu nsiike era nga bagenda kubeera nga
nga batuuka ne ttiimu y'eggwanga erya Niger nga Uganda bwe wangula omupiira guno. Kino ekikopo ekya Pre-Turn Tournament ejja kubeera ng'emaze okubeera nga ekiwangula nga ekijja mu ggwanga lye bayita erya Cameroon. Olwo bannayuganda balinde ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 17 lwe tujja okulabika nti nno muganda wange tuggulawo empaka eza CHAN zennyini final ziri mu ggwanga ery'abasajja bano aba Cameroon. Katubasabire bakole bulungi nnyo. Jjukira nti Uganda mu mpaka zino eza CHAN babadde tebannavaako mu kibinja. Kati baagala okulabika nti bakola ekisoboka basobole okulabika nti nno bava mu kibinja nyeyo likodi eteebwewo. Katulinde tulabe enteekateeka ezinaavaayo esayidi eyo. Bwe tuvaako awo ne tugendako wali ebweru w'eggwanga. Ekiri ebweru w'eggwanga ye klabu y'abasajja